breaking news twabadde twagikozeeko zedda mugamba mutya amanya n'eddoboozi map kabwejumbire okuva ku media tv essaawa ziri 10:02 nsoose ku facebook abatabadde ku facebook mbasaasiddeku nsoose ku youtube bigenda mu maaso mu ggwanga olunaku olwaleero ekibiina ki National Unity Platform kimaze okulangirira komisona omupya Honorable Mathias Mpuuga Nsamba oluvannyuma lw'okusitula obukadde 50,000 ensimbi y'omwi w'omusolo ekibiina kyamusaba nti akwate ensimbi zino azizzeeyo ate yeetondere eggwanga Uganda yaweebwa ennaku zaali 7 w'owulirira bino ng'ennaku 7 zaayitwako dda ne bamwongera ne chansi ya nnaku endala 2 ajje yeetonde yagaanya okukikola oluvannyuma lw'okujeemera ekibiina w'owulirira bino ng'ekibiina kyo kisazeewo ekyakyo bagamba nti owa komisona abuggiddwako olw'ensonga y'okuba nti woofiisi agikozesezza bubi gye yakatulamu emyezi 3 obusatu owa komisona buweereddwa nno tujjukira nti Zaake ye yali komisona eyasooka okuweebwa ekifo ekyo paalamenti n'emugobawo nga balaba nti abajja omugaati mu kamwa Zaake nga tasirika olugambo nga luyitirivu anti nga buli ebigenda mu maaso mu kibiina buli ebigenda mu maaso mu paalamenti abitwala mu kibiina ne babyanja ku social media ne bategera obukumpanya bwa gavumenti ya Mwai Museveni n'omukyala Anita Amongi ne bateesa ne Mathias Mpuuga Nsamba ya leader of opposition w'ebiseera ebyo ne bagoba Honorable Zaake wawulirira bino Zaake aziddwa ku kifo ekyo kyennyini nga bagamba nti yali akitannaba kusaavinga ate n'agobwa kitegeeza nti talina musango gwonna gwamuzuulwamu nti yagobwa olwa nsonga bweti ne bweti wabula yaggibwawo bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe abaagala okulya ensimbi y'omwi w'omusolo Honorable Zaake yazze mu kifo ky'obwa komisona era nga alipuleesinze Mathias Mpuuga Nsamba omugobe ekiwandiiko ekibadde bwe kiti National Unity Platform public statement kino kyaffe ffenna ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa Maachi guno gwe bayita Gatonnya ndowooza amatooke amenvu gaalinga Gatonnya omwaka gwa 2024 ndiwo president yabankwasa mu lulimi oluzungu nsobole okulukutula okulubateera mu lulimi lwe mutegeera nti ffe abasoma nnyo oluzungu mugamba muti ab'e South Africa kitalo nnyo kya muganda waffe bamuziise omwana wa muganda waffe bamuziiseeyo so temulinda Bankumi 2024 ndiwo president yabankwasa mu lulimi oluzungu nsobole okulukutula okulubateera mu lulimi lwe mutegeera nti ffe abasoma nnyo oluzungu mugamba muti ab'e South Africa kitalo nnyo kya muganda waffe bamuziise omwana wa muganda waffe bamuziiseeyo so temulinda abaganda baffe abali e Uganda temugamba nti muganda waffe mwana wakojja omugezi bagenda muziika wano already bamaze omuziikayo e South Africa abadde musiraamu naye aziikiddwayo so ekyo njagadde okiyisaawo abali e South Africa mwebale nnyo ababaddeyo mu kumuziikirako muganda waffe naye katugende mu maaso n'ekiwandiiko ngenda kusoma ekiwandiiko mu luzungu siraba omwana n'omu aŋŋamba wano nti simanyi kwogera luzungu okuggyako nga mujja genda mugasimbagane ne president eyankwasa obuvunaanyizibwa bw'oluzungu luno w'oyogerera Oluganda n'owulira nga ndukubyemu n'oŋŋamba nkubye embogo mu luzungu ogenda kummendegera ŋŋenda kukusindika butereevu ewa president akwekolereko so oluzungu lugambye bwe ruti ŋŋenda kulukola nga bwe nduvuunula oluzungu ŋŋenda dukola nga bwe nduvuunula wuliriza tunula The National Executive Committee of the National Unity Platform sat today to consider the response by Honorable Mathias Mpuuga to the assessment that he engaged in acts of corruption and abuse of office when he, together with the NRM parliamentary commissioners, irregularly allocated themselves 1.7 billion shillings as service award in a meeting chaired by Mrs. Anita Amongi
Saagala muntu ayogerera mu kirasi ng'ani mu luzungu. Oluzungu ntabuka mba nsekaasekamu naye oluzungu luno mu lugenda duulya. Akakiiko wamma bannayuganda bannanga abatamanyi luzungu nganze ngenda kutandika okuluvuunula. Wali waŋŋambye mbu anoonya content kakati mapu akyanoonya content oli musiru. Mbu anoonya content. Atamanyi bya mapu. Anoonya content kakati nze nkyalya ku content. Nze ndya ku content ani yagamba. Mapu talya ku content. Kakati amamba tumiddeko. Abataagala mazima olwonzize abagamba content mapu siwa content nze sirya mu content bino sibikola lwa content otherwise senga ate ntunde video zino. Masaba ayagala kuyingira wano senga asobola okuyingira wano naali badde muya naye simu nagikoze ng'eri gundi nagikoze ng'eri weti eyinza obutakukkiriza kuyingira wano. So gundi eri bweti akakiiko ka National Unity akakiiko ka Executive Committee aka National Unity Platform akakedde okutuula enkya ya olwaleero nga katunuulira okuddamu Mathias Mpuuga kwe yakoze ku bigambibwa baamuweereza ekibaluwa naye n'addamu naye akakiiko kano bwe kaatudde ku bigambibwa nti baatuula mu kwegabanya ssente ku kakiiko kali aka Parliamentary Commission ne beegabanya ssente eziri mu kawumbi kamu mu miliyoni 7 nga akasiimo. Akakiiko ako kaatudde olwaliro okubaganya ensonga ezo okulaba ebiri bye boogera bali bye baayogera n'Empuuga bye yayogera n'okwewozaako kwa Mpuuga kubanga akakiiko kaatuula ne kaweereza Mathias Mpuuga nsamba ng'ennaku z'omwezi 5 ne kamuweereza ebbaluwa ya nnaku 7 yeewozeeko wabula Mathias Mpuuga nsamba ennaku zaggwako wabula mu kunyooma okungi Mathias Mpuuga nsamba mu kunyooma okungi yaweereza ennaku 7 lweziggwako n'aweereza ate ebbaluwa n'agiweereza ku ssaawa nga bweziti nga ne office zinnyuse naye ate bano bakonsidalinga wuliriza wano although he responded to EC's request newankubadde yaddamu okusaba kwa National Executive Committee okusaba kwe yamusaba to show cause why he should not be recalled from the Parliamentary Commission newankubadde yaddamu okusaba isi kwe yamusaba addemu annyonnyole lwaki tateekeddwa kuva mu kifo kya yeewozeeko lwaki tasaanidde kuva ku kifo ekyo wabula ye mu kwewozaako baakitunuulira era yaddamu ne bagamba bwe bati he did not provide bwe yaddamu okwewozaako kwe bagamba he did not provide any certificatory explanation for the engaging in the grave action which goes against the mission. Newankubadde Mathias Mpuuga baamugamba yeewozeeko awe n'ensonga kiki ekiyinza okumulemeza ku ntebe eyo lwaki tebasaanidde kumuyitayo asigale nga Comissioner ne bamuwa omukisa yennyonnyoleko wabula Commission egamba NEC egamba isse egamba NEC egamba eyo no gye bayita National Executive Committee olukiiko olw'eggwanga lyonna olwa National Unity Platform olwa NEC ne lugamba nti newankubadde yeewozezzaako teyawadde ensonga ya Simba teyawadde ensonga mmatifu ennyonnyola abantu bano kwe bayinza okusinzira okumuleka ku kifo ky'obwa Commissioner. Values and objectives of what? Of the party. In particular, wuliriza wano Tereza kamera njagala Mpuuga nga mpulira tegeere nti naffe twasoma Oluzungu. In particular, he did not make any attempt to respond to the specific accusation relieved against him. Omusajja ono okumanya mu Joozi ku bintu ebimuvunaanwa ne bye
gamba yeewozeeko talina wonna we yakimensioningiddeko wabula era ensonga ze ebino ngenda kyongeramu kyange kino ensonga ze yawadde nga zifaananira ddala ŋŋamba zaabadde zifaananira ddala nga bwe yayogera ku CBS abaana ba Nuupu bawemula abaana ba Nuupu balumba obwakabaka abaana abo balabika babasasula abaana ebyo bye yabaddeko ne mu bbaluwa kubanga bano bagambye in particular he did not make any attempt to respond to the specific accusation ekimuvunaanibwa teyabadde specific teyawadde na nsonga yonna teyakyogedde nako kale twogere oluzungu olwangu talina we yakimensioningiddeko okwennyonnyolako ti ssente ezo bwe twatuula ne tujja ne twekkaanya bannange bantu mmwe mbasaba bwe twakola bwe tuti ne bwe tuti nga bwe najja ne nzikiriza ne mbasaba mu nsonyiwe ensonga eno yali bweti bwe twatuula teyabyogedde nako kyekyo paragulafu ey'okubiri ne tugenda bwe tuti mukita mumusana in right of this mumusana kwegamba nga tewaliwo wadde okuzikiza mumusana nga gukyali bwe gute essaawa 10 ze zino kubanga ekiwandiiko kifulumye essaawa nga 8-9 awo kigenza okufuluma ne bagamba in right of this NEC has resolved mumusanatu nga omusana gupeeruuka NEC esazeewo bweti to recall Honorable Mathias Mpuuga from the Parliamentary Commission on account of corruption. NEC bwe tudde n'esalaasala ku nsonga tereza kamera gwe wa wenyinza okutereza tereza kamera bino bye binvumya mubadde nga munvuma muŋŋamba nnumba Mpuuga kati bino byonna nze mulumba yeerumba bagambye bwe bati in light of this NEC has resolved to recall Honorable Mathias Mpuuga from Parliamentary Commission on account of corruption. Era NEC n'esalawo okujja Mpuuga ku kifo ky'obwa Commissioner mu Parliament ku musango oguvunaanibwa ogw'obulyake n'obukenuzi n'okubba ssente y'omusolo okugyegabanya okugiwuutanya n'egyegabanya n'akolamu ebibye. Ekigambo kiri ki? Dishonesty and abuse of office and to notify Parliament of the same. Era ensonga zino olw'okuvumaganya office olw'obulyake obutabeera mwesimbu dishonesty obutabeera mwesimbu obukuluppanyi that is corruption sibwe bakyogera okukwata obubi n'okuvumaganya office ye ng'ey'obwa Commissioner kuno kwe basazeewo ne bagoba ne bamugamba genda and to notify Parliament of the same. Era ne Parliament ewandiikiddwa ne bagitegeeza ensonga eyo yennyini akatundu akasembayo ate nga nako kakulu. Mwe mpulira n'ennyota ennuma muno senga mbadde nnyo omwenge senga ono walagi mungulire soda nnyo zino live nzikolanga asita zibeera nga za breaking news. Akapalagulafu akasembayo NEC mu capital letter which means akagwayo National Executive Committee further resolved to nominate National Executive Committee bwe yeeyongeddeyo n'esalawo okulonda Honorable Francis Butebi as Parliamentary Commissioner wano n'eddamu n'eronda esazeewo n'eronda Honorable Zaake Butebi Francis ku bwa Commissioner era ne ensonga zino. His nomination was informed by the fact that okulondebwa kwe kusinzidde ku mazima gano nti he was illegally removed yajjibwa from that role in March 2022 yajjibwa
basinzidde ku mazima nti Honorable Zaake yagibwa ku kifo ky'obwa Comissioner ku bumenyi bw'amateeka ewatali nsonga yonna ng'ennaku z'omwezi mu Maachi w'omwaka gwa 2022 in order to pave way for the grand corruption. Baali bagezaako okumugoba, baali bagezaako okutema nsalosalo, kutema mpenda, kulaba bwe banaasobola okulya omusimbi nga tewali abakuba ku mukono, kubanga ono omulinnyi w'okumenza Zaake yali badde aleeta obuzibu, yali badde aleeta obuzibu n'abalemesa okulya omucomo. In the coming days, the party will initiate the relevant process to effect this resolution. Kakati era bagambye nti mu nnaku ezijja mu maaso ekibiina kijja kuteeka mu nkola engobere bino byonna engeri gye bigenda okugobererwamu na buli kimu kyonna era n'ateekako omukono Dr. Lina Zedriga Walu acting president ne mulaba nga nsobola n'okusoma ebirango by'abafuzi nga biba bya mu luzungu mbisobola so bwe bityo ekibaluwa bwe kigenzi kasimu kaluwa nno male okunombaako wano bennoonya kamale okunoonyaako wano ndaba oba mufuna kandi male okumunoonyaako wano namunoonyeza kabeeri aba ku YouTube munoonyeza ne mufuna aba wano simanyi oba naamufuna awe babbize aba ajogererako awe babbize naye ngenda kumufuna nja kumufuna. Congratulations Honorable Zaake Francis Butebi. Omwami ono addiziddwa ekifo kye eky'obwa Commissioner. Jjukira nti yakiteekebwako nga baakalonda 2021 era His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yamussamu obwesige obwo nga ye leader wa opposition n'amulonda nti abeere Commissioner mu Parliament. Teyawezaako wadde omwaka ku kifo ekyo abakulu ne bamukwakkulayo olw'okubeera nti yamuteekawo luli nga amwesiga ate n'atayagala kuwakanya by'abakulu abamukwakkuddeyo n'agamba osanga nsonga zaabwe eza Parliament n'olwekyo amuddiza omukisa addeyo mu Parliament nga Commissioner. Ne twongera okubagamba nti akyali Deputy President mu Buganda ne kakati musanga ntya ne mugamba Deputy President nga na kino kimulemye biri ebirala by'anaakoleramu ebirungi biri ebirala birungi bannange musuubira ayinza okubikoleramu ebirungi mulaba mutya so kyokka nga akakiiko ke kamu ngenda eyo video ngenda gikolera gundi yaayo eyo video nina video gye ngenda okwauploadinga okugiteeka ku YouTube nina video gye ngenda okwauploadinga ngenda gibateerayo ku YouTube mugenda kugiraba mujja kugiraba mugenda kugiraba nina bwe ngenda ogiteekamuko tusobole simu gye njagala ekyali bize simu ekyali bize naye nga mugamba mutya kati musooke mumpeeyo wano ku komenti